Amawulire g'okwetuga kwa Jjajja William Ssebuggwawo gawuniikiriza abatuuze b'omu Nnyendo mu kibuga Masaka. Bangi badduukiridde emiranga egikubiddwa baka Ssebuggwawo ne mikwano gye. Mukyala muto Naboma atunnyonnyodde nti bba yabula ku Lwakusatu kyokka ng'essimu yagireka waka. Nagenze nenkola nennyuka nenkomawo ewaka nasanze essimu ye yagirese waka. Nembuuza omukozi nti essimu natayifoni ate lwaki yagirese. Agattako nti yasimbiddwa ebisa by'okuzaala ennayandayanda ng'omwami tamulaba okutuusa bwe yayambiddwako baliraanwa n'azaala ku ssaawa 11:30 nga bukya. Ziba ziwera ssaawa 11 ne lunnumira ddala ziba ziwera 11:30 n'enzaala. Waliwo neiba eyanyambyeko nazaalidde na mu nnyumba. Naboma n'abamuzaalisizza tebakitegedde nti omulambo gwa nnyinimu guli mu sitowa era nga gulabiddwa omukozi w'awaka agudde sitowa okuggyamu enkumbi. Kati leero bwe tukedde ne tugamba tugendeko ku poliisi. Tubaye tugenda ku poliisi omukozi ne wabaawo amusaba enkumbi. Bw'agudde wali ku sitowa okusanga nga yeetugiddewo. Ssebuggwawo abadde mumanyifu nnyo mu Masaka ng'abadde mwoki wa byoma. Abatuuze batankanya ekimwetisizza nga bamu bakitadde ku mabanja ga bbanka n'agaba Ssekinnoomo. Tabadde namutawaana naye simanyi lwaki yekyayi omukyala yakazaala omwana wa lunaku naye basanze omwami yayingidde mu boyisikoota neyeetugira mu kaboyisikoota n'amala n'anyigako amakufu. Waliwo abawunuuzizza nti we yazimba enju bwetugirawo ne mutabani wa Mbaati eyamuguzaawo n'asengulawo amalalo ng'ekisiraani kyandiba nga kyatuukidde mu Ssebuggwawo. Tunda poloti eyo n'agigula naye yagigula mwali mu mutabani we nga yetta kati naye yettigiremu kati kitegeeza poloti naye erina obutiko. Nakawere Naboma akkiriza nti babadde n'abamubanja nga n'abamu babatiisatiisa. Baddewo nti abamubanja ne gwe wazeewo abadde bantiisatiisa bagamba mbu mukwesera balina omulala. Ye mukyala mukulu Namirembe alemereddwa okubaako kyayogera. Poliisi etemezeddwako nga bweze abatuuze bagiyambyeko okubomola sitowa mwe bayisizza omulambo gwa Ssebuggwawo. Oluvannyuma poliisi etutte omulambo mu ggwanika e Masaka okwongera okwekebejjebwa abasawo. Ssenabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.